constituency nga kati ndi mu nteekateeka eyo ey'okubeera nti tuli mu kulwana okulaba nti Uganda efuna obukulembeze obweyagaza nga tukola ebintu eby'enjawulo ebiyinza okutuusa ku bannayuganda naffe ffennyini ensi ensuubizi. Naye olwaleero ekitundu kyaffe kikiikirwa Honorable Segirinya Muhammad era ye mubaka wange gwe tusaba Katonda amusuuse obulwadde obuluma era ffenna abagenzeyo mulabako olwenda nti yeetaaga essaala yeetaaga edduwa zaffe n'olwekyo tumutadde mu dduwa tumutadde mu ssaala nga bwe twamulambula ng'akyali mukomera nga bwe twagendayo nga bamuleeta mu kooti nga bwe tubadde tumwogera ku radio okulaba nti ateebwa kale ate tusaba Katonda abeere ng'amusuuse obulwadde obuluma addemu atereere aweereze abantu ba constituency. Ku nsonga ya Segirinya yennyini kooti oba gavumenti yali yalemera passport ye naye yamaze n'egita oluvannyuma ng'olowooza ekintu ekyo bwe kyatuukidde ku mubaka wa paalamenti ng'olowooza omuntu wa bulijjo kifaananyi kikyalaba? Ndowooza ekifaananyi kirina okumanya banakyambadde emisango gye baagikola ku babaka bano gyali mijingirire era gavumenti sola gisastaininga ne bweneekola etya giringa era gye baali bagudde ku mukama waffe Honorable Bakyagala lwagamba nti amwaluwa bakusanga nemuno n'ebirenge ebyo simanyi gye byakkira. So n'olwekyo bino byali bipange bye baabateekayo kati ku ssaawa eno olwaleero ffenna tubadde n'amaloboozi agenge era bwe nali okusaani nagamba nti please omuntu kasaabeera nga mulwadde ate omuntu omala okutereeza noga obulwadde buno bwe nnina wadde okusobola kumujjanjaba bw'oba ebbanga lomala ng'okyali awo olabira ddala nti kiba kyasobola kumujjanjaba bulwadde bwo oyogera kulwala. N'olwekyo twakubiriza twasabye gavumenti ebirenge mu passport naye ndowooza nabuddeko sina konfaminga nja kumubuuzaako naye nga babadde batugamba nti passport bagitadde nga tekiriwo kyokka kye tusaba kikya paalamenti okumuwa ssente nga bwe badde kola kubaka abalala kubanga mbadde nnyo mu nteekateeka z'ababaka ababa bawadde bagenda ebweru ddala nga bali mu opposition neekandidde ekyakulabira ku kyokka kya Honorable Mukyanjo yalwala n'enteekateeka zonna twazitambuzanga. N'olwekyo ekyapaalamenti okuba nti ewa abantu ssente bagende bajjanjabibwe tebawa nti opposition tetujja mu opposition bonna abantu b'enjawulo bangi opposition abaweereddwa ssente okujjanjabibwa. N'olwekyo ojja kusaba paalamenti eno ekola omulimu ogwo eyabwe nga watali kulwa. N'olwekyo nsaba enteekateeka kujjanjabibwa. Honorable LATIF SSEBAGGALA ono ye yaliko omubaka wa Kawempe North mu paalamenti era nga ye yasikizibwa Honorable Segirinya Muhammad olunaku olwaleero ali mu kupookya n'ebirwadde. Ono avuddeyo ku nsonga ya Segirinya ng'avumirira ababaka ba paalamenti ne sipiika mu paalamenti obutavaayo kulwanirira Honorable Segirinya okubeera mu mbeera gy'alimu olunaku olwaleero. Agamba nti Honorable Segirinya nga bw'ali mubaka wa paalamenti kiba kikakata ku paalamenti yennyini okusitula eddoboozi lyabwe balwanirire mubaka munnaabwe. Kyewuunyisa nti wateekebwawo ensimbi mu paalamenti ez'okujjanjabisa ababaka abo singa baba bafunye obuzibu obw'amangu. Kigambibwa nti ababaka abamu banguwa okulowoozebwako era ensimbi ne zibaweebwa ne bafulumizibwa ebweru w'eggwanga basobole okujjanjabibwa. Wabula LATIF SSEBAGGALA avumirira okubeera nti Segirinya ye tebamufuddeeko balinga balowooza nti ye si mubaka mu paalamenti. Ono okuvaayo n'alwanirira Segirinya agamba nti ye mubaka amutwala mu Kawempe North constituency kubanga naye mwawangaalira. Naye kiba kyennyamiza nnyo okulaba nti ababaka abamu baweebwa ensimbi. Ensimbi eziriwo mu paalamenti eziweebwa ababaka ba paalamenti okugenda ebweru okujjanjabibwa teziriiko nti ziyamba mubaka wa NRM oba mubaka wa kibiina ki. Wabula kasitoba ng'oli mubaka oli mu paalamenti kiba kikakata ku paalamenti okwanguyira ne bakuwa ensimbi ezo ogenda ojjanjabibwe. Kikwewuunyisa nti ye Honorable Segirinya bamulese alwalire mu ddwaliro ery'ensambya kyokka ng'abalala bo ne bwafunamu bufunyi katulututtu kimwetaagisa okulinnya ennyonyi adduka ebweru w'eggwanga bamukebere kiki ekimutuuseeko. LATIF SSEBAGGALA agamba nti Segirinya bandibadde bamwanguyira okusobola okutaasa obulamu bwe kubanga y'omu ku baagenzeeko ensambi okumulambulako. Wabula agamba nti embeera Segirinya gye yamusanzeemu mu butuufu emalamu amaanyi era bw'obeera ng'olina omutima munafu tosobola kulambula Segirinya olw'embeera gy'alimu olwaleero.
kubanga abantu bangi abamulabyeko bali mu bunkenke nga bagamba nti bw'anaaba tayanguyiddwa kufulumizibwa ggwanga Uganda ayinza okubeera nga Mukama amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Omukyala yajja ne famire yonna nejja nga banonya Kibalama. Naye kitegeeza Kibalama yakwata mu bbanga ddene emabega. So kakati olwaleero wabaawo amaloboozi agagamba kubanga baasalawo naffe katwegatte ne bannaffe bonna mulumi babanjizza abantu bano okubeera mu bbanga ekkumi okusoobaniiro. Naye kati nedda tetujja kutuula kugamba tugende wano mu palamenti tulye ebindazi tulye ebitumbulwa naye nga abantu tukiikirira abantu baabwe tibalabikulu. Ate tubalina okumanya bannayuganda nti bwe tuba tulwanira eddembe ly'obuntu titwagala kumanya nzikirizayo mu ddiini mu byobufuzi oba mu ntwambali kubanga eddembe ly'obuntu baddembe ly'abantu. Kati olwaleero wavaayo embeera etiisatiisa kuba buno kuyita kutiisatiisa ntandisa okubalinako era bwe mutajja ngenda babuwa mu palamenti byayogera biriwo ebiwa ssemateeka kubanga deputy speaker yali mutego ababaka bamutegeeza ensonga lwaki bakoze eki bafuluma ensonga zebamutegeeza zibaba badressinga tugende mu maaso. Kati ekintu ekyo gw'olowooza okwekandaga kwabwe sipiika nga bwe yayogedde ne beekandaga bwe bagamba nti abakobye nga bwe tuzze tubalabumulaba nga bw'olaba eno palamenti kuba Uganda mulimu amateeka g'olaba nga agatasoboka ate ne gasoboka ng'olaba abantu abamu gabakwata ate nga sayidi endala tegabakwata. Gw'olowooza ekyo kitwalawo eggwanga. Anti kakati olwaleero sipiika yagadde okukola kino okwongera okukanga ababaka n'okubatiisa batandise okupondooka. Kati ezo teziba nteeseganya ntuufu. Batugamba nti bali batandise okuteesaganya okulaba butya bwe tuyinza okugenda maaso. N'ebbaluwa gye yawandiikibwa leader of opposition Oweekitiibwa Akuuka ku abo abali ku opposition mu mutima ne kungulu kubanga mulimu abamu abasigalayo. So n'olwekyo tetuyinza gati opposition olaba afuluma abaafuluma be balina opposition mu mutima ate ne kungulu. So n'olwekyo mu mbeera efaanana bwe kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti baagadde kukanga. Naye njagala kutegeeza mwenna ababaka ba palamenti abali ku mulamwa okukukanga. Njagala ensonga zaffe tubeere nga tuzinywererako. Sipiika akole kyabwe kubanga tetulina lutolufena palamenti n'onoolina ogu. Palamenti si yakwata Bakibalama n'abatofaala betubanja. Kyetwetaaga mu palamenti kuteeka kazito executive okulaba nti abantu abo baleetebwa mu kkooti bwe babeera nga bazza emisango bakisubenga abantu abalala bonna ababa bazizza emisango baleetebwa mu kkooti kubanga oba emisango gyegiba tegiriiyo bwe baleetebwa mu kkooti wabeerawo embeera etegeereka nti kale waliwo enfuga ey'amateeka egenda mu maaso. Nkwekyokulaba ku lunaku lw'eggulo nagenze ne nambula ku munna NUP era yali omwaliso Kawempe Magala Umaru. Magala Umaru bamukwata ne bamukwata ne bamugya ku KCC we yakolera ne bagenda ebuwe ne bateekateeka tayeeka y'ebintu nagamba tumusanze n'ebikola bomu ebitali bituufu naye kale bamuteekako ebyo era kyetusuubira nti tebajja kusobola kumalako bajja kumutaga tutambulira mu mateeka naye kale tumanyi nti Umaru bw'oba oyagala omulaba ogenda wa eruzana omulaba naye Kibalama bwe bajagala omulaba musangawa. Twandyagadde gavumenti etutegeeze abantu baffe gye bali bwe babeera nga abantu abo ensonga zezisatu bwe babeera nga abantu abo gye bali babaleete mu kkooti ng'abantu abale batwalibwa mu kkooti bwe babeera nga abantu abo bali mu mbeera kubanga ekibabeera gavumenti okugamba nti eyandula abantu babo ziri nsonga ssatu eitha abantu abo nga bali mu mbeera mbi gye batulugunyizibwa nga balinda bamala okuwona naye abantu tugamba ba myaka 3 myaka 2 tebawonanga. Ekyokubiri eitha ng'abantu abo gavumenti bwe yabatulugunya gye yabatwalira bafiirayo. Kuba twalabaka mabegakaawo Nabbanja ng'agamba Kibalama gyali. Ebyo binyinyi bitugamba gavumenti erina okwekkakkanya etugende nti bannange abantu nali batwala waliwo abaakola ebisaabo bituwulirizaako abantu abo tebabuzaawo. Tumanye olwaliro famire z'abantu bano tubagambe nti bannange okusinziira ku kitumaze okufuna nti ye
olumbe lwakibalama mwabye n'omusika mukoleki muteekeko n'abantu abalala tubagambe bwetti n'emmaali yakibalama n'abalala balinga kibalama mugigabane naye tomwaleero tuli mu state ekimanyi ekibigenda mu maaso nolwekyo gavumenti ebeere y'amazima eve yeegambe nti abannange byatusobako bannayuganda tubagaye nti bannange abantu betubadde tubanja baali batwalibwa mu safe houses zaabwe ne bagwa mu nnyanja goonya ne zibanja tumanye nti tewajjali kubanja abantu abo agoonya zakolaki zaabwe oba si ekyo nti batugambe nti abantu bano batufaako twabaziika busaze twabaziika gindi tutegeere tumanya tugaa ebintu bwe bitu bibiri kubanga bw'obanja bwe mba nakuteesa bwanakyangadde ekyama nega nti genda ondekera omugugu egonna kwasa bw'otukomawo mba ndowoozaaki era omugugu agusumula temukyawera oba wautwalira nekikola ki teguliyo bwetuka tubanja abantu bamubalina lwaki temubapaledinga butera okupaledinga n'ebitaliimu enanga gamba n'okumuli balimba nnyo abantu mubadde mukugamba nti abantu batutwabaguzawo baabano olwekibalama mubapaledingi ffe obwaffe tetulina bwe tugaanira kale maama Nabbanja prime minister w'eggwanga lino Uganda wagamba nti kibalama mumulina era mumenyi w'amateeka tukkiriza kibalama yali mumenyi w'amateeka kibalama yali mubbi yali mu kikale ffe muleete omuntu waffe kibalama mu kooti avunaamwe ng'abalala balina kukola ki waleetebwa mu kooti naye kituluma nnyo okugamba nti abantu bano nga mwabakwata obutali bonna butambula weebuli naye essaawa zino nga obuvunaanyizibwa bwa gavumenti obusooka kumba bantu n'ebyabo naye nga tetumanyi bantu bano bayitire abaana bakaaba abakyala bakaaba abazadde bakaaba ab'enganda bakaaba ab'emikwano bakaaba eno eba gavumenti nabaki kuba abantu abasingira bali mu kaaba so n'olwekyo nze nkakasa bulungi nnyo kino gavumenti kyetugisaba kitono nnyo siwe lwaki baagala okwekabuubiriza kuba ne mabega kaabo twalabako akakiiko ka human rights akakulira yennyini n'agamba nti abantu bano nabo tebamanyi gye bali nti fayiro bagenda kuziggalawo ng'olowooza bw'oba bwenkanya akakiiko ka human rights nkasaba kubanga tumanyi bulungi nnyo tikayitibwa Uganda Human Rights Commission tetwandyagadde abakakulembera bakyuse erinnya eryakakiiko kabe Uganda Human Rights Commission kubanga gwe bw'ogamba mbu abo tebaliiyo nga gwe kyapasini w'akakiiko twewuunya tetwandyagadde Human Rights Commission ebeere kitundu kikono ku branches z'enabyo twandyagadde nnyo okulaba nti amazima gavaayo bwe wagamba nti abantu bano tebaliiyo batubuzaabuza wayita ennaku bbiri ne tusitula abantu bano tubatwala ku kitebe kya commission batugalira bweru twogata bajja munagwanganya ogambye nti tebaliiyo nti katukuyambeko baabano temuyingira so n'olwekyo obutali bwenkanya buno bwetulwanyisa kubanga olwaleero eddemba tulunyiza lyoli enkya kijja kuba liryo kyabuzima wakakiiko ka human rights nga kuko tulwanirira n'olwekyo twandyagadde nnyo okulaba nti ebintu bino akakiiko kano kasobola okubeera nti kekalezi k'eddembe ly'obuntu akalezi naye bwekaba kavaamu amaloboozi agafaana bwe gati bannayuganda banaddukira tulina akakiiko aka parliament aka human rights simanyi oba kaafuba gyekali so twayagalanga nnyo era ne parliament y'ekumi twakibanako nnyo nti akakiiko kano yemu ku kukiiko twandigambye nti accountability committee kubanga accountability committees zifugibwa abali kuddotuganya naye bagenda lowooza nti accountability tugamba za sente zokka tekosase paaka eno accountability ya bulamu bwaki bw'abantu so n'olwekyo omusonga efaana bweti omuntu nga gwenaalimu bw'agamba nti sente yesente w'akakiiko kano bimusobera ate naawe n'omusaasira naye singa akakiiko kakulibwa waluddwamuganya ensonga jaziteekeyo nga bwe ziri asobola okubeera nga alondoola okutyobola kw'eddembe ly'obuntu naye tubeera nga tuli mu kakiiko ka human rights ane nga abakakulira bafuuka bakyesirikidde bwe balina okwogera tebwogera babalatiramu mbalati kubanga kuba kubalaata mu nsonga z'obulamu bw'abantu
ababaka bo nga sipiika bagamba ekimu ku bi oversight zetukola kulondoola si kulondoola amalwaliro n'amakubo bokka tulondoola n'obulamu bw'abantu abantu bano babuzibwawo baliriddawo gwe n'ogamba nti awo tugenda bagoba era tasa okuba n'ennaku kuba twalabako pulezidenti ng'afulumiza lisiti bo bagamba abantu abo tebabalina naye ate pulezidenti yafulumya lisiti ate bagamba abantu batalina anti kakati mu mbeera zonna ebintu bino tulaba ekyokulabirako ekya rights abantu bebattira ne kwekalakaasa bakkiriza tunyambe abaliwo abaafu bakkiriza tuwaliwo bwe twakuba mu ngeri etetegereka kubanga bonna bonna teri gwe battamu kwekalakaasa nti yali mu kwekalakaasa butereevu teri n'obulondo bumu kitegeera so n'olwekyo bwe kibeera nga olidde mwakkiriza tumina bwe mwatta mwakkiriza nti waliwo ebyabasobako kiba kitegeeza nti bangi nnyo bannayuganda baakwatibwa mu kiseera ekyo nakati bakyali mu kkomera nze bwe nabadde mu kkomera bannayuganda bangi abamaze mu kkomera nga tebagendangako mu kooti tebamanyi kyabasiisa tebalabangako ku mulamuzi nti awulidde omusango ogwo bali mu kkomera era bwe tugamba nti tukole forensic audit okulaba nali nkisabye nga tuli ku Human Rights Committee mu Parliament e10 naye ngamba tukolewo akakiiko tutandike okukola okunoonyereza komera ku kkomera abantu abaliyo bakusiba ddi bakusibira ki waliwo ogenze mu kooti emirundi emeka ojja kwesanga nga abantu bangi nnyo abali mu makomera terina kubeerayo kyobola nti ekitongole ky'amakomera kubanga bo tebalina musango bwe baleeta bebakolaki mwenyigawo nga tebatugambye nti amakomera gajjudde naye olina kwesanga nga actually abantu 50% abali mu makomera tebalina kubaayo balina kubeera nga bavuddeyo naye tuli mu mbeera ng'abantu babakwata ne babeereeyo ne bongerayo abalala ate agongamba prison zokka naye waliwo abantu abali ku poliisi nga baluddewo ebbanga so n'ekyo eddembe ly'okugamba okutyobula eddembe ly'obuntu okugenda maaso mu ggwanga lino kutugumira kubanga bwe tulaba nti abo boogera nti kubanga LATIF SSEBAGGALA osengeri wano abantu betuwanirire tetumanyi na byebawagira abantu benalwanirira nga kyali mu kakiiko ka Human Rights mu Parliament abaava mu safe houses betwalwanirira abasinga obungi sabamanya namanya nandowooza zaabwe abamu benamanyako bali benaaleyo so n'olwekyo bwe tugamba okulwanira eddembe ly'obuntu tetwagala kutunulira ku ndowooza zaani oba yaani wazira eddembe lyo kyobalaba nti bagamba okukwata omuntu omu nga talina musango waakiri ota abalina emisango 100 ne bataayaaya okusinga okusiba omuntu omu atalina musango yesibe bale nnyo Honorable LATIF SSEBAGGALA nga atunyonyolako ku kiwamba abantu ne human rights bweyina okweyisa Honorable ensonga eyo nga tugivuddeko emabegakaawo wabaddewo okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform ekipya era nga yegw'omu eyabaddewo betwalabeeko abadde bayitiddwa era abaweerwa kkaadi okuba nga ekitebe ekyo kiggulwawo naye ekitebe ekyo kyali kyakuggulwawo ennaku z'omwezi nga 2 poliisi n'ebiyingiramu negamba ngu ffe tetulina security naye ate twagenda okulaba security eriwo ng'ate nnene nnyo okusinga netwaleetaaze naye ekitebe ne kimala ne kiggulwawo embeera eyo gyogerako ki okusinziira ku gavumenti eno andowooza wona kyambadde nze yeewuunya gavumenti eno byekola naddala mu mbeera efaana bweti nze ate gyeneewuunya kubanga ogamba kikulema okutegeera twagenda mu nkola ey'ebibiina ebingi multi-party dispensation bwe twagenda mu nkola ey'ebibiina ebingi ne babiwandiisa NUP kyekibiina ekyasenze ekisaza ebyokubeera ekipya naye mukama n'akiyiwako amafuta ge akati bwe kibeera nga kyawandiisibwa nga ebibiina tebiwandiisibwa kugenda kutunda ice cream tebiwandiisibwa kugenda kutunda makalina amalagala ebibiina biwandiisibwa kugenda kutunda product gye balina ab'ebibiina bonna bakasitoma bantu nga batunda ebirowoozo policies ez'enjawulo eri abantu ne bazigula nogata fenga nobu mu byobulimi tulowooza bwe tuti mu byobufuzi tulowooza bwe tuti mu byenjigiriza bwe tuti mu byenfuna bwe tuti kakati ate bung'aana okugulawo ekitebe kyalo ekibiina nga kiwandiise olabira ddala nti eddembe lyagamba ekiri mu ggwanga lino kega kisa kinegula ne tugamba tutambule tugulewo branches ez'enjawulo
n'okugira ekibiina ekiwandiise n'olaba nga omuntu ayambala t-shirt ya Kyagulanyi owekitiibwa n'owulira ddala ng'osiira njagala tubeere mu nsi ng'omuntu asobola kujja okwambala t-shirt ya President Yoweri Kaguta Museveni chairman w'enaabeero jjajja oyo atayagala kuva ku mmeeya ajambale atambule wakati mu bawagizi ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba mu bawagizi ba Nuupu nga tenyamunyezeeko wadde omukuba ekingi bwekyo bwe nkyagala nti omuntu nyambale bulungi nnyo t-shirt yange nyambale bulungi ya kofiira kati nyambale bulungi nnyo ebiraga nti ndi wa Nuupu mpita bonna wempita nga tiyaŋŋamba nti kino ne tubamu ebiseera ebimu bakusanga ekirongo yambadde t-shirt ya Kyagulanyi ogolo kumusango ne bakusanga oyambadde enkofiira ogumusango ne bakusanga olina baji engene yange bagati so njagala tumanye ne baba baana waka nga maama y'omu taata y'omu tebasobola kulowooza mu ngeri y'emu n'olwekyo eggwanga lirina endowooza ez'enjawulo njagala tuwe respect abantu endowooza zaabwe ez'enjawulo manye nti muoliwo enaaleemu amiina kkiriza mu ekyo nze ogwange kukuyega kugamba nti nedda ssebo tolina kubeerawo enaaleemu olwa ABCD jangu ofuke NUP olwa ABCD yenkola esinga obulungi matiza obulungi bw'enaaleemu nkumatiza obulungi bwa Nuupu bwe tuba tukwataganye tubenga si lutalo tubenga kirabu za mupiira n'ebyobufuzi esingawo kubanga munnabyabufuzi ne peeni ye n'emubweti asobola okugamba nti nsayirize kino nasayininga etteeka ebbi erigenda okufuula bannayuganda mu myaka n'asayininga enkola enzibu ezigenda okuleeta obuzibu kyobulaba nti olibaga nti nze si munnabyabufuzi nkwewuunya tuyinza okubeera nga twawukana ku levu kutuzannyira kubanga bw'ogenda ku dduuka nobakati munnange nosukali wameka kasanvu bannange ebyabufuzi bw'ogamba nti takisi bantwalira mitwalo emeka okugenda ewaffe ekyannamukaaka temitwalo ena bannesente nga nyingi ebyabufuzi school fees bw'ogamba nti bannange sente nga mpitirivu byabufuzi bw'ogenda mu ddagala notasangayo ddagala mu mulago mu ddwaliro byabufuzi bw'obeerawo nga togenda tolya kyoyagala wazira kyosobola byabufuzi bw'obeera nga omwana wo tasomera mu ssomero lyoyagala wazira lyosobola byabufuzi nolwekyo byonna bye tulimu byabufuzi ekinnya mu nguudo bwe kikuba byabufuzi bw'obeera mu mbeera efaana bwetyo ey'okusoberwa byabufuzi nolwekyo ebyobufuzi tolina ng'enjoliza byewalira kubanga byebitambulirako oba oli wakaze ndi mulimi bannange si byabufuzi ndi mulimi naye ebintu ebirina akatale byabufuzi